tegeke kunze kunyonyole kyenazuula mu gwe ye gwe bulamu bwange. Awe bagole baffe betulina ku Sunday nga 3 mu Lubu ngera asokera ddala ye beautiful maso malungi Namubiru Sharifa ng'agenda n'omwami we Wabwenyi Justin Atenga Musawo. Omanya engeri gye basisinkanira mu takisi. As boarding nga wenda naye nga akozesa the same taxi. Kati bakozesa the same taxi maybe naye bakabambi kati kamugamba sabo wagambye oviramu wano. Omukyala n'anyuma nnyo ebirabo n'aleeta bingi tugenda bakutuusaako. Ate tunavaayo tugende ffenna Ematuga Jagala tukutuuseeko nannyini vibe bannanga alina essanyu ate ng'ali healthy nga ye Nurse Evelyn Namatovu ng'agenda n'omwami we Byakatonda Peter. Nange Byakatonda yagala mukyala we yatutte ebirabo ebinene beyimbidde obuyimba baabadde n'essanyu. Byonna twesa mu programu y'okwanjula n'embaga ku Sunday no saa zigenda kubeera 11 mpaka 1 ku Delta TV Tukole nange Sharita mazima wamu. Tuwa ku Delta TV nga kiwagiddwa MTN Momo Pay yengeri nnyangu y'okusasula nyiga *165# oba okozese MTN Momo app teweetaaga ssente nkalu. MTN Momo Pay yeesigika era nga ya bwereere. Momo from MTN.